Nze Lukwago Swali njagala kukola okutereezaamu Mikaili Kintu si gwe baakuba essasi. Ejjo twabadde ku live nagambye Mikaili Kintu gwe baakuba essasi. No, Katikkiro Mikaili Kintu si gwe baakuba essasi. Katikkiro gwe baakuba essasi ye Martin Luther Nsibirwa. Okay? Yoyo gwe baakuba essasi we yazannyira ku bumu ku bulombolombo n'ennono za Buganda. We yakkiriza maama wa Muteesa Namasole ne Dinamaganda Dularis okuddamu okuwasa Reverand Kigozi. Abaganda ne batuula ba Mukasa n'abalala ne bagamba olubuto balugyemu kuba byali bisobye. Kati Muteesa yali nnyo mukwano gw'ono n'agamba maama wange bamulike. Bamukuba essasi Senkaato. Ojo William Senkaato yali agenda Namirembe awo Kasero bamugamba gwe Buganda gy'ozannyirako nga nnino okusinga oyo Lady Namaganda. Ne bamukuba essasi. So kati Mayiga toli wa kitalo nnyo nga woolowooza. Museveni okukuwa amagye gabeere mbu nga ge gakukuuma ne sali musale. Tujja kukima yonna gy'oli ddamu ozannyire ku nnono z'Obuganda. Oleete obwana bukunamire Kabaka, oleete Basindi bakunamire Kabaka, oleete Bashiba bakunamire Kabaka, oveeyo ogambe nti Malaaya yazze n'akugamba nti yakutemerako bwere. Tukumanya osiba Namugongo eyo ng'omolesitinga obwana obuwala obutombu bwe bulimu omusaayi. Ebikolobero ebyo mwabikolanga ne bakaweesa abo, nzijukira bulungi ebintu ebyo nga Kaweesa abyogerako. Okay? N'ovaayo mu kaseera abaana Abaganda bali kuwambibwa, bali tulugunyizibwa, bali bakuba masasi olw'okuba beetaba mu byobufuzi. Gwe Museveni akuwa ssente ojja okole public statement nti omwana omuwala yajja n'aŋŋamba mbu simanyi ze nkuweerako bwereere. Kantu gwe tojja tumanyiira. Kantu gwe tojja tumanyiira. Mikaili Kintu yafoosingibwa okuwummula. Irizaindi abantu bamu ekolinga, bamu buwinga ne bamuŋŋoola, ne bamukuba n'amagye amavundu. Mayiga tugenda kukuba amagye amavundu tukuyire ne biri eri bye twakkaanyizzaako. Ddamu otumanyiire. Fe abaana b'omulembe Omutebyo tuzannyireko ozannyire ku Bwakabaka bwaffe obusuule. Ogezeeko okubusuula. Olw'okuba Museveni akuwa ssente. Olw'okuba Museveni yakuteetaawo ne bino bikatende. Mbu okuba Emmengo gwe olina kapasite gwe okuba Mmengo gwe olina kapasite esuula Buganda gwe Kakimbuyege gwe Kanyarwanda gwe. Mayiga omulimu Museveni gwe yakuwa ogw'okusuula Buganda kitwale nti gukulemye. Mayiga tokyasobola suula Buganda kitwale nti gukulemye. Kyokyo olina okukimanya nti abaana ba mwoyo gwa Buganda bagenda vaayo bakoleko. Mayiga, we are going to hold you with the contempt you deserve. Ogezaako okukozesebwa nga Apollo Kaggwa Omusoga abakoloni abafuzi b'amatwale bwe bamukozesa okunyiga Mwanga. Okay? Kabaka Mwanga. Kakati naawe ba Museveni babadde bakozesa okunyiga Kabaka. Abaana Abaganda ne tuteekawo embeera ne mumuzza nga tuyambibwako gavumenti y'e Namibia n'abaana Abaganda abali mu diaspora ne bateekawo embeera. Kakimbuyege gwe Kabaka n'alwala ne bamutwalira ku ttaka e Kenya ne bakubuuza n'ogamba mbu mulwadde wa allergy. N'omala n'ogamba omuliro muguwulidde gubadde gunzita. Mayiga ogenda bbulwa woonywera n'amazzi. Abaana bo bagabye Mbajapadola, abaana bo bagabye Mbanyoro. Kati nawulidde nti n'Omumbejja yazadde mu Boopeto. Buganda bufudde. Mwazizza Obote. Emmengo yasooka kuwasa, yasooka kuzaala mu Miriya Kalule ne kalowooza katuuse. Kati nawulidde omwana Omumbejja omusajja yamujja mu bbaala. Kiki ekigenda mu maaso mu Buganda? Opeto Denis Onyango Nassolo wamujja mu bbaala mbwe Kololo. Tuli ku ki? Kiki kye tuliko Emmengo kyekiriko? Ono omuwala Ssanga lya Mbogo asiba mu Bazungu ng'abalaga mabeere. Ayambala zibikini alaga ssusu. Eno wayonoona olulimi Oluganda, the richest language wano mu Neo Colonial State Uganda.
mwe bannajinda tetugenda bakkiriza kukozesebwa Museveni kuba Buganda. Dati Sebugwawo family be bali ba architecture ba Kabaka yekka. They were the architectures of Kabaka yekka nono Museveni. Era kati Museveni ali kukozesa Sebugwawo ali luddawa. Sebugwawo yesenga wa Najinda. Najinda bawe aliwa ali Namibia alese mento simanyi bichi. Mento simanyi kilabu eyamba abalwadde b'emitwe. Eno Kabaka bali Namibia babiyiso azolige. Kano kataddewo mbwe ekibiina kigenda labirira balalo. Nonsense. Mwa family ye Sebugwawo mwatuta. Magwe Najinda tukumanyi n'ekyakuleese Mmengo awo oba ne bakukaka. Abo ba Sebugwawo bakaka omwana wa Muteesa okuwasa nga baagala kuba Buganda naye kiganye. Tuli solid. Tuli solid. Tuli solid temugenda kuba Buganda. Museveni okuba Buganda naawe oyina okugenda. Buganda temugiyita Rwanda. Nti Kigeri Kagame mwamukwata ne mumulemeze New York n'afiira mu nyumba ya rooms 2. Museveni ojja kumanya lwaki obwakabaka bw'e Rwanda n'obugabe tebuliiwo. Wefudde Ssaabagabe Ssaaba Mutaala naye obwakabaka bwa Buganda bukulemye okuba up to now. Yes, weakeninga, but you had to bring back the Kabaka okubeera mu ntebe. And all along Museveni, you've been in the same bed with the Kabaka until when His Excellency Kyagulanyi chipped in. Era obadde ng'okozesa ssali musale mutowo communicating ne Kabaka ebyo byonna twabitegedde. Natakubirwa simu naye ngeno mutowo ayogera naye ebiseera ebyo n'ofuna engeri gye wamucontaininga avuddeyo abagambye mutuwa accountability ku baana abatibwa on 18th 19th November. Kuba mwali mumuteza abawala abakyala Abanyarwanda. Kati mwonoona Obuganda Onyango gwe nasulusa okova Mmengo ebitibwa byabumbejjo bye oleteete opeto opete Mmengo mbusebo oyina omwana wa myaka 5. Bannange gwanga mujje ennabe yagudde Mmengo. Gwanga mujje kino kijunju ng'omwana wa Muteesa akomyewo okuva mu buwambwe gye yali kyakola press conference awo ku kisaawe Entebbe. Kijunju kawasajja kasiba mu kutigaatiga byana bito embeera z'amayiga bayina pimpi mujjukira Tempola MV Tempola kabeera mu bwana buto ako kawasajja nze njagala tubakubira tochi mu buyirungu Museveni bwali okozesa Mmengo. Yali abuse n'obutta kulyata awo. It was deliberate. Era ku kawasajja SFC kataasa n'ensereko MV Tempola Katembo oyo mwamulimu nenga babeera mu kutigaatiga bwana buto obwo myaka 18 19 kubutigaatiga na kubwerigombako mayiga wasajja n'ejjunju. Kijunju mukiraba mawulire ekyo ekyaka akabano ekizaalibwa akabano. Mama wacho bamuziika Rwanda. Ekyana kyatusala kibeera mu kutigaatiga bikazi Binyarwanda kibeera mu makirabu. Kati omumbejja omukyoli yamuzadde mwana mamanze yamujja mu bbale Kololo Casablanca. Tetugenda bakkiriza miyayu mmwe kuzanyira ku Buganda kuba etuli musaayi. Mwana wa Muteesa ebyana ng'otuzaalidde Loosi. Ekyana omusajja kyamujje mu bbaala kyaleese opete Mmengo. Obote bw'atyo siwe yajja ne mumutuuma Bete. Mbu Onyanga ajja Mmengo yajjira mu kinu. Ssaabasajja oyo omwana sooka omuzzeeko ebbali oyo. Oba tukole tuti mwakomezaawo koopeto Mmengo. Kana abaana baako kabawadde mu Banyolo. Ako koti tujja gamba kosi Kaganda. Ako kamayiga Kanyarwanda. Newe kabawa Abanyolo, newe kabawa Abajapadola, wike ya race. Naye omumbejja Nasolo gwo omwana omukulu wa Kabaka wazadde mu mukyoli omwana. Kiki kye muinsinuatinga banna. Kyokka to make it worse mbu yakusanga mu bbaala. Biri mu kutamira butamiizi. Nga buno Obwakabano bugamba mbu Kabaka alina famire ye. Nga bali mu mabbaala gye babajja okubazaalamu abaana. Mukama bajjajjaffe muzuukuke ensonga gye tukutteko kati nkulu nnyo kuba bw'opeto bwakomyewo Mmengo.